Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze IBRAH Mokasa. Yonna gyosinzira okubanga otulaba tukwanirizaako ku extra digest mugoba nsonga era nga wotulabira wano tuli ne omukyala J.N Events, CEO wa company ya J.N Events, nga bano bategeka emikolo, batimba ku mikolo, bambaza abagole n'ebikomo mu Kkowerero. So tusazeewo tutunuulire bizinesi y'emikolo eno etambula etya eyaddiko n'ebigwa mu Kkowerero. Tugenda batutunuulira obulamu bwe briefly, then tutunuulire n'entambula y'omulimu guno gutambula gutya. Naye nga tutunagenda wala, nsaba batolere ku salaamu tutandikiraawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ojja kusula ku ddoboozi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Nassazi Jamidah, Director, J.N Events, Management. Tusangibwa Makerere Kavule, opposite Zainab Baby School. Yes. Muli mutya? Alhamdulillah. Tugenda kutandika n'ekibuzo kisookera ddala. Tutunuulire omulimu guno ogw'okutimba n'okukola emikolo. Ogutandika otya, wagutandikira wa? Omulimu gwa decoration, satandikira mu decoration. Yeah. Natandika na kufumba cakes. Sallallahu liman hamida. Ekagoma. Ewaka. Yeah. Allah nambaraka. Allahu akbar. Benafumbiranga cakes neba beranga balagirira abantu. Ajati yafumba ku mukolo gwange asangibwe Kagoma. Like nenkulakulana bwentyo. Kati je natwalanga cakes nga bambuuza hajati oyino omutimbi gwomanyi kozi. Allah yampa ekintu kimu mazima. Bwe nkugamba nzija ssaawa mukaaga zibeera mukaaga. Yeah, that is good. Bwe nkugamba okusinzira ssente ezompadde entono naye kankunyigiririze nkuwe keeki mukaaga. Kyentuukiriza sigamba ate wampa ntono nti wemba nzikiriza okukwata ssente zo nvunaanyizibwa ate okukolera ekisinga kuba ate ssente nazikiriza nga nkiraba nti ntono. Kati abantu nga babeera bambuuza omutimbi biki nensooka nengabanga emirimu naye we namala neŋŋamba nsobola okukola decoration nentandika mpola mpola ne mu birthday netandika ne baby shower obutonotono nga neepimirako kye naasobola benakoleranga birthday ne baby shower be batandikanga ate okumpita okumpa okwanjula neŋŋenda bwentyo mpola mpola Allah nambaraka nengejja. Okay. Yes. Osanze kusoomoozebwa ki mu mulimu guno? Osanze buzibu ki? IBRAH nsangidde ddala obuzibu mu decoration. Maze ne mu decoration emyaka giweze 10 years. Yes. Okay. Naye obuzibu bwensinza okusanga mu decoration nti IBRAH bw'ojja nompa business. Tutandika tuteesa bulungi. IBRAH okugeza. Nenkugamba IBRAH ngenda kutimbira omukolo gwo ku miliyoni 3. Okkiriza nombuukinga nako nompoba akakadde nze sigoba ssente bw'ojja nongamba ajja tingenda kwa business nyine emitwalo 5 nkubuukinga nzinona. IBRAH olumala okumbuukingako twateesa omukolo gwe gwa 23 obutebe 2 oyagala bino na bino tubikootinga buli kimu kyonna tukiwandiika n'otwala kopi n'ensigaza. IBRAH bw'otuuka eyo odda mu kudda odda ogamba natuuse omukolo gwangezeeko nenyongeramu tenti emu. Tenti emu etegeeza tenti emu n'obutebe 10 n'emmeeza 7. Naye bw'oba oyongeramu toteekamu ssente. Kati ekyokubiri ebintu by'okusasula ebyo aba ayagala akuwe ssente half ya ssente osooka ogenda okole akuwe balance. IBRAH olumala okukola omukolo tebali kuwa ssente ate baba bakambwe nnyo. Kati bwe babeera abakambwe n'ogezaako ogamba naye IBRAH twateesa bwe tuti ne bwe buti nga bagamba oli mukambwe. Oyogera bubi. Oli mukambwe oyogera bubi kuba obanjiza. Kati kwegamba nekibanga si kyangu oba wataddemu nnyo ate oyo omusanyuse asobole okuwa balance. N'akulaga nti ayagala kuwa balance kati agenda kuteekawo ekibeera. Kati sometimes n'otya n'ogamba kati erinnya lyange ligenda kufiira wano kozi IBRAH yabadde yasiimye dda decoration naye ate kati agenda kunsanga nga nkayana n'omugagga olwa 1.5 oba miliyoni 2. Sometimes n'okireka n'okola loss nnyo. Tutunuulire embeera ya inspiration. Waliwo drive ekikuvuga nti twagala kino okutimba kwokka si entire package waliwo kye okwambaza abagole abaami n'abakyala n'emperekeze n'abazze okubuuza otandika ddi okwambaza abagole? Kati nali nfumba cakes
ba client ne bambuuza nga omutimbi omulungi asobola okukwata obudde biki nga ndaba nkisobola kozinze nekkiririzaamu ate nze seemalaamu maanyi nti IBRAH newookera nongamba Hajjati ekyo tosobola kikola nteeka okugamba lwaki IBRAH ngambye sobola kikola ate nga gundi akikola nenkigezaako kigaane buki bugaanye kati nenyingira mu ddiko kati bakasitoma era abaddiko be bambuuzanga ani asobola otuwa engoye ate atudisappointinga enga kati nga mbeera mbagaba mu bantu mbagaba muki mu bantu paka lwe natuuka ne ngamba naye ate nkola decoration nenfuna sente nyina tents nyina hiring tents chairs tables ebintu bwe bityo ane ngamba nsobola okubeera ne gomesi nentandika ne gomesi zalinga 15 nga nyinamu nezababuza peya 2 wenamala nenfunayo gowns 7 kozi nali already nfuna sente mu ddiko nenfunayo ne maids dresses bwebityo kati abantu bwe bajjanga ne bampangisaako ebyo kati gwe bwenkwambaza n'osiima abazze ku mukolo gwo ffe kwe tujja bizinensi kati nga bwentimbye wano era obwedda basaba business cards kati nze nfuba kukukolera perfect ku mukolo gwo nfuneko balala banatwala business card abanampa business newooli nfube nfuneyo 2 batwale kaadi eri sure nabo bampe emirimu 2 nayo nfuneyo like bwentyo. Okay, tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli powered by Nisk Beauty Experts abasangibwa ku MM Plaza omwaliro ogusooka room number F2 bakafulu ba pedicure manicure ne makeup wakabya ate still tuli powered by Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mall awo Abu Dhabi era nga beboka abaliwo bano bakwasaganyizibwa trainer Tiger bakafulu balate art Bristol coffee brewing coffee roasting nebigwa mukowero bekwate beboka abaliwo awo tobuzabuzibwa era toferebwa tuli ne Hajjati wa J.N Events nga batimba ku mikolo okwambaza abagole nebigwa mukowero je buvuddeko owekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yavuddeyo neyemulugunya ku bavubuka bano ababibya ne bayitawo ne beekuba mu bbanga ne basenga ababibya ne bayitawo bemuyita bakatumwa ng'agamba nti batyobodde ennono za Buganda mu mikolo gy'okwanjula okyogerako ki ekintu ekyo naffe tukiraba wadde tuli mu mikolo tuba tubinyumirwa azen si nti nno oba tubinyumirwa nti birungi naye otunuuliramu omwana engeri omuwala ng'ayambadde gomesi ng'eno mu kifo ky'okuteekamu ekikoyi n'ateekamu legingi kakati n'alyoka abuka mu bbanga ate legingi era gomesi ate nedda waggulu kati n'oseka si nti n'oseka nti kubanga gy'oli onyumirwa oseka mwewuunya like oba oseka ng'omwewuunya n'ogamba kati ono omwana omuwala muzadde we yakikola atya n'ogamba waaye ndowooza anoonya ssente naye era akyasobola okunoonya ssente bw'atyo naye nga ayambadde bulungi bwe nti naye nsobola okutambula n'enva eri nga nzina ate abantu ne banyumirwa but it's not nti olina kwekunkumula nnyo okugamba ne weemalamu ne bano abavubuka nolabanga bakatumwa nolabanga afiirawo nti newoba tofiiriddewo still bakusasudde dda osigala okola ekintu ng'oli gento andi ng'abantu tebakwenyinyadde obwakabaka bwa Buganda buteekateeka okubeerawo n'enkola ennuŋŋamu ennambulukufu egenda okufuga aboogezi b'oku mikolo n'abo be muyita bakatumwa okyogerako ki ndowooza kijja kuba kirungi kijja kuba kyongera oba empisa mu mikolo kubanga wabaawo emikolo egiri corporate kati n'omuyita bw'otyo n'omunnyonnyola nti mpise abantu mpise mufti mpise Katikkiro mpise abantu ab'ebitiibwa nti abantu ab'ebitiibwa tubayita ku mikolo gyaffe bwe giti like tulina engeri ate gye tulina okwekwatamu entambula enjogera ne bwoba ozina obutaweebula maka nawaka we bazze kozi abo baba babalanga abaana bawaka so nga ate tuba twabapangisiza bupangisa so ndowooza bwe batuuza ne babaako engeri gye babategekamu ey'enjawulo emikono ndowooza gijja kuddayo wali eri gye gyatandika Hajjati nga tuvuddeyo njala tutunuulire abantu emikolo gino gy'okola otandikira ku bantu bameka okutuuka ku bantu bameka singa oba wakola omukolo
kati emikolo nsobola okutandikira ku bantu kozi nze ntimba okuva ku birthday ntimba baby shower bridal shower nengenda mu kwanjula nengenda mu wedding kitegeeza birthday zisobola okubeeza abantu 10 2 3 nengenda paka mu 13 oba 5 nze omukolo ngamba bugambi nti nyina abantu 15 nyina abantu 10 nyina abantu 13 nenkubuuza ekifo we tugenda obateeka kyenkana ki nenvuga nenzija nenambula ekifo nenkipima nenkugamba omukolo gwaffe gujja kujjawo oba tegenda kola ki kujjawo naye ntandikira ku bantu 10 kankitwale nti aba birthday mpaka ku mbaga gyolowoozaako nti abantu 10 oba 12 oba 13 tweyanziza nnyo njagala tutunuulire issue y'abayimbi wabaddewo okwemulugunya mu njuyi ez'enjawulo abayimbi bano be muleeta ku mikolo gino ebiseera bisinga mu abafunira n'abagole badisappointinga batuuka leeti tebazza ssente bw'aba takoze n'ebigwa mu kkowe eryo era waliwo cases nyingi nyo ziri mu mbuga z'amateeka nga bemulugunya ku bayimbi abasanyusa abantu ku mikolo tetujja kumenya mannya but tubuulire kiba kitya kakati ekyabayimbi abadisappointing gwe bakuyisizza batya nze nyinayo abayimbi bange bennawa abaklayanti bange nga basatu in fact natuuka nenkigalawo nga sikyabawa n'essimu zaabwe ndowooza sikyazirina kozi nabawaananga nnyo ffe twogera ebigambo bingi ibula okubeera nga nkugirayo omulimu kuba omugole ajja gyendi ng'ayagala muyimbi gundi bw'atuuka gyendi olw'okuba nze mmanyi gundi nga mugamba agundi agenda kukolera bulungi labayo omukolo gwe yakola nenzijyayo vidiyo nendaga nenkwogerera bulungi ne bakkiriza okuwa bizinensi omugagga gw'aba takumanyi era agamba hajati oyo muntu wogw'omumanyi kwata sente omubuukingeko ibula nze mba natimbye ekiro bukya ku makya ng'ogwanga omulimu nagumaze ne bammanja omuyimbi omuyimbi alina okufulumya omugole najja ekiro ku ssaawa 2 ngwa n'omukolo gukola ki gugwa babinkolako abayimbi kyekyo bambi tusaba mweddeko abayimbi beddeko kozi bibatidde akatale mulimu abantu bemwalabanga ennyo ku mikolo emabega nga buli mukola abaako ng'olwaleero tebakyamuyita olina okwebuuza lwaki tebakyakola ki tebakyakuyita kibi nnyo okudisappointinga client ate wamudisappointinze tuula mwogere omugambe nafunamu obuzibu bwe nafuna obuzibu naye tusisinkane twogere tulabe bwe compensating embeera eyo bwegwawo ng'omuyimbi nomwamuwaako ssente kiggwa kitya atuusa omukolo guwedde tasobodde kufulumya mugole nze be nakolaganako nabo kati nze kasitoma ŋŋamba omuyimbi wo teyazze kunkolera era nga kituufu ne mu vidiyo ze takola ki nakugamba ajja ti ssente zange zenjagala ate kakati yazikuwa yakuwa miliyoni ze 2 oba 3 nakugamba mpa omuyimbi zonna n'ozikwata n'ozimalayo n'omuyimbi n'ozimuwa nakuwa ne receipt sawa y'omukolo tazze omugole afuluma tazze omugole afulumya omulundi ogwokubiri tazze tugenze ku keeki tazze kabbo kamwa tazze abako bagenze omukolo gugaddwawo era omugagga ku manda akeera ku dduka nga akugamba hajati omuyimbi mugamba mpe ssente zange kubanga teyakola bw'okubira omuyimbi n'omugamba nti mpa ssente yeetaaga kulikodinga ebigambo owulire biwulire kuba sisobola bikunnyonnyola tuli ku extra digest mugoba nsonga era nga yonna gy'osinziira okubanga otulaba tuli ne hajati Jamidah Nassazi CEO oba director wa J.N Events nga batimba ku mikolo bategeka emikolo bambaza abagole n'ebigwa mu kkowe eryo tuli powered by Niski Beauty Experts abasangibwa ku Plaza omwaliro gusooka F2 room number era nga bano bakafulu ba pedicure manicure makeup n'okutraininga ba makeup artist abakabi ate nga still tuli powered by Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mall awo Abu Dhabi nga bano bakugamba nti ayagala okuyiga Roast Coffee brewing, latte art, manual brewing n'ebigwa mukoero beekwate era noonya trainer Tiger okwewala okuferebwa olina kukuba namba eyo yokka gy'olaba buli kimu kitambule bulungi nnyo hajjati nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire omulimu gwamme guno okuvuganya kw'amaanyi kyekikusobozesezza okusobola okuba nga weekumidde ku mutindo kampani nnyingi abategesi b'emikolo bangi abatimbi bangi kyekikuumidde ku mutindo kati IBRAH ebiseera ebisinga buli lwobeera ng'olina eddiini ku mutima buli lwobeera ng'olina amazima obwerufu kyekimu ku biyinza okuyambako okweyongerayo awamu n'ekyo n'okubeera ng'oli updated all the time n'okukkiriza nti IBRAH nsinga
era IBRAH buli lwenzikiriza nti onsinga nenzija nenkwebuuzaako era omanya nti onsinga yensonga lwaki nziza okwebuuzaako era nombuulira ekyo kinjagala okukola ki okumanya nze naye nga ate ku byange byenkola ki byennina. Sigenda gamba nti nnumbye naye okulanga ennyo si kwe kubeera nti otegeera nnyo byokola. Maze emyaka 10 mu decoration, nze siryanga ku TV, siranga ku radio. Naye okuva ku Lwokuna mpaka ku Sunday, okuva January paka December sina off season. Obeera busy. Mbeera busy. Era aba family yange bamala ne bakitegera basooka ne bagamba Jamidah takola bwati, Jamidah takola bwati, Jamidah takola bwati. Naye nze nfuba kunnyonnyola. Era bamala ne bakizuula nti ddala sigaana bugaanyi. Naye mba n'obuvunaanyizibwa sometime obwa bakasitoma bange IBRAH nnyumirwa nnyo bw'oba ompadde omulimu gwo nze mbeere ku mukolo gwo. Making sure nti IBRAH namulaga stand eyo ku mmotoka egenzeeko. IBRAH namulaga charger plate eno ku mmotoka ekoze eki era ngivuze n'engituusa kuba bwe yagenze ku mmotoka emmotoka tracker zange nzivaako mabega. Bwe bamala okuloadinga ng'esimbula ngivaako mabega paka wetuka gye tukola ki amazima n'eddiini ku mutima. Kikulu nnyo. Njagala tutunuulire abagole bano be mwambaza ebiseera ebisinga engoye zino ze baba bambadde ezimu za haya bazihayaringa. Tebazijjaamu there and then bagenda nazo bazisigaza. Olumu mpulira abamu ku b'okola nabo mulimu gwammwe ate ekiteeteeyi yakikomezaawo kando yakyokyeza emmese ezakiridde bwe bityo mukikola mutya ekintu ekyo? Kakati nze ngenda kwogerera ku J.N Events, sijja kusobola kwogerera kampani ndala. Nze ku J.N Events ntunuulira package omugole wange gyampadde. IBRAH toyinza kujja nompa decoration, nompa chairs, nompa biki byonna nompa okwambaza, nompa ababuuza, nompa metron. Abamu batuleetera n'abako ne bajja bambalire waffe, abamu ne batuleetera abafamile ne bajja bambalire waffe. Kati nodda nga Gomesi wagirinnyeemu akakondo ne bwe baya miliyoni 3 sisobola kugamba nti IBRAH sasula Gomesi. Kiggwa kitya? Kiggwera tubajjako nanga muntu nga bakola ki nga batwala ebintu bwe kiggwa nti nkuwe nanga muntu yonoogenda nze nenona Gomesi nembeera mu loosi nenkusigaza. Gomesi nyinza okuba nagigula kakadde kamu naye nga gwe wampa bizinesi ya miliyoni 10. Wow. That is very good. Kakati bwe mba wampa business ne waya miliyoni 5 nga Gomesi nagigula kakadde ne waya miliyoni 4 nga Gomesi nagigula kakadde. IBRAH buli lwesi kugamba nti IBRAH sasirwa Gomesi eyo nenkulega otuuka eyo nonyumya n'okunyumya. Tibannange buli kisira banga bride ngero natute Gomesi nga mmanyi bagenda jinguzisa biki hajati yangambye atofaayo tujja kulaba. Nakwata kadi najimpa kati ekyo kyokka kyongera okutunda. Waliwo abajja kale nga ate ayogera bubi bitya era nabo tulaba engeri gye tukyandolingamu naye nga waliwo omugole kale ng'olaba nti accidentally baba batambula olaba batya n'abantu bangi bamutunuulidde nnyo kati oba n'atagikwata ebimu obireka IBRAH ne biyitawo. Nina baganda bange ne bannyina nga bali ku byeyo baweereza ssente eno bwe bategekera emikolo bagenda okutuuka eno ng'ebintu biri messed up. Bankuba kyeyo bano abali mu kuteekateeka okukomawo okukola emikolo anytime obawa garanti kinti singa babakoze ne kampani yo banaatuuka e Kampala wano oba wonna we batuuse nga buli kintu kitambudde bulungi nga babadde baweerezanga buweereza ssente. Kati IBRAH ojja kusoma comments zo comment ezigenda okujja ku video eno ojja zisoma mbayina bangi abali mu America, abali Canada, abali wa benkoledde Dubai wawa nze banzijja ku social media okwo oba kati nga bwandabye nafuna enamba y'essimu ne tutandika okukolegana n'omuntu n'asindika ssente ku simu yange tandabangako simulabangako tansindikidde bantu be n'asindika ssente nze kastompa ssente kyenkola tugenda mu inbox ne twewa enamba z'amasimu nkukolera receipt nenjikuwa ku WhatsApp. Receipt eyo eriko enamba zange z'amasimu eriko location sigenda kyuka because of miliyoni 10 zompadde oba 5 nti nsenguke. Kati nze kyennyina okukola nina kukuuma bwesigwa nakusaba gwe kennyini nti mpa emu ku simu y'abantu bo ali ku ground. Yes, nze nenvuga ne baba Masaka nengenda nengamba mami gundi yampadde business alina omukolo ennaku z'omwezi bweziti nzize ndaba ekifo nammwe mulina okujja mulabe wenkolera tusobole okwasaganya omukolo gwe nti nze ojja toyina stress ya mukolo byonna package yonna ogikwata n'ogimpa nenkulinda okujja okufiitinga mu ngoye.
tutunuulire embeera y'okutiisa abantu entegeka n'entimba ne arrangement zemukola ennaku zino zibeera by omuntu bw'alengerera ku kamera emikolo giba gy'amaanyi nnyo ebintu bya bbeeyi biscarinze abantu bangi nnyo to do emikolo abantu many people are scared okukola emikolo gino because omuntu agenda olaba n'alaba tenti ng'ekoma eri ddiku ng'akoma eri ebintu byaka keeki madaala 10 kati omuntu bw'atunulamu nga taweza sente ezo most of them bali scared awe tebakyakola mikolo ekintu ekyo kyogerako ki ate batya mikolo bajja ku J.N Events nze sina last price IBRAH wajango ina milioni 5 tugenda kola omukolo guyimirirewo ate nga mulungi ono wajanga ina milioni 3 tugenda kola omukolo guyimirirewo nga mulungi owa milioni 2 mukolero we 10 mukolero we 15 mukolere na buli omu enjawulo webeera obunene bw'omukolo kikulu nnyo ekyo IBRAH bw'obeera ng'olina omukolo gw'abantu 2 sisobola kukyajinga ng'ono alina omukolo gw'abantu 10 kati omuntu ng'alina omukolo gw'abantu 10 definitely tulina kubeera mu big tent tulina okujanjawaza kitegeera kati ebyo byolaba twajanjawaziza tuba tetutiisa butiisa aba yabisasulidde ng'era byayagala andi waliwo era gye tukolanga tegiri nnyonnyo tegikanga ate ng'era mirungi oli in position era to answer this question emikolo mugitimbira abantu ne bataninga up neginyuma negitambula bulungi abakazi ne bafumbirwa abaami ne bawasa naye ensangi zino abantu nga tebakyalwa mu bufumbo omuntu ba afumbirwa leero mu wiiki nga 2 nga zeeyo ewaabwe kiva ku ki abantu nga tebakyalwa mu malya I think kisinziira mwesanzeewa mwefunye mutya okutuuka okukola omukolo kati IBRAH n'ekirala tutera nnyo okugamba nti wasa mukwano gwo kikulu nnyo ekyo tonsanga nti hajati andabikidde bulungi hajati oli mufumbo asiri mufumbo toli mufumbo kakati olaba otya ne twewasa twewase ewammwe wa katembe nojja wano ne twanjula sikumanyi tommanyi kati wonyiizaamu akantu akatono kozi simanyi bw'onyiiga okomawa simanyi bw'osanyuka okomawa tomanyi bwe nyiiga nsobola kukola ki tomanyi bwe nsanyuka nsobola kukola ki kati sometimes twesanga nga tukoze ensobi y'okupapa ne tuteewa budde kwetegeera okwetegeera si nti nno oba tugenda kwetuula bibuuzo naye IBRAH buli lwendwa nga nnyumya naawe buli lwendwa nga njogera naawe buli lwendwa nga like IBRAH nzijja nkutegeera naawe n'ontegeera n'ogamba ono gwe ngenda okuwasa sijja mmalako naye bw'opapa byebyo emikolo n'ogiraba nga minene nnyo omugole n'afumbayo emyezi 6 nze mbayina nange bankubira nagamba jati omukolo gwe wakola e Masaka eyo navaayo dda ndeeta omugole yagamba lila nagamba kati ndeeta mulala nakubira n'essimu era n'oddamu n'otimba omukolo gwonna wavaayo nagamba jati munaye tebyatambula bulungi Allah teyakkiriza naye ndeeta mulala ate era ebintu byokwagala sisobola ate kutandika kuwa magezi kozi gwe wagendayo era ng'omuntu omwagadde mwekooye era nzija ntimba omulala mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tulina omukyala Nassazi Jamidah nga ye director oba CEO oba boss wa company manyiddwa nga J.N Events bano batimba ku mikolo bambaza abagole nga kwotadde n'okukola emikolo gyonna okuli okwanjula kukyala mbaga ne birthdays ne showers ez'enjawulo twesazeewo tutunuulire this venture kitambula kitera kiri kitya gavumenti erina we batakisingira erina we bagirako omusolo like any other business oba ffe tusinga nosasula emisolo emingi mutya ebintu byetukozesa tebikolebwa wano mu Uganda ebisinga ebintu byetukozesa biva China ebintu byetukozesa biva Turkey ebintu byetukozesa biva Dubai kati bajja ne balowooza nti bino ebintu byetukola birimu ssente kozi buli omu asobola okulowooza nga bw'aba ayagadde tosobola kunnyonnyola buli omu kati bwe bijja ne babiraba nti biri bwe biti ne balyoka bakubiringa bati kitegeera kati ne bitusobera kozi zino engoye tezikolebwa wano naye emisolo egiri ku ngoye oyinza okutika konteyina ng'erimu miliyoni 2 ne bakusaba ate 3 omusolo konteyina erimu 2 ne bakusaba 3 ki omusolo ne wasanga ng'era okalubiriziddwamu oba awamu oba awalala and bwe biti era byebyo eby'emisolo tubireke okay hajati nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire aspect endala bagamba nti musetinga basenga ku mikolo
ne babeera nga senga bamuhayarinze buhayarinze talina kakwate ku mugole ekintu ekyo kyogerako ki ekyo kiba kivudde ku famire waliwo famire ezimu ndowooza nga zirinamu oba obutakkanya mu famire munda oba kati omwana n'atuuka okwanjula nga tebeesootinga nga balema okwesootinga ate IBRAH ndi bubi njagala kugenda wammwe nze sobola kubeera nammwe nga simanyi ki wammwe neweesanga ng'omwana agenze n'afuna omuntu namugamba jangu ombeererewo nga tebeeyinaako musaayi najja namukolera omukolo vidiyo ne ziruma obufumbo bwe ne buyimirirawo yes kiva ku nkolegana embi mu famire n'obutakkaanya tuli powered by Nisk Beauty Experts abasangibwa ku Plaza ng'ate still tuli powered by Roast Coffee Academy bekwate basangibwa ku Alwada Mall wa Abu Dhabi toyina wala ogenda kubasanga tebalina branch wonna balina wamu ku Alwada Mall ogenda okubanga obasanga abatimbi b'emikolo gwafuuka mulimu it's business employing abantu bameka kati eno site kankugambire ku ya leero site ya leero eriko abakozi 15 naye nga tetunajja ku site ate abaafunye ku ssente ze nafunye wano nze wano ndi waka waffe by the way wano ndi waka abalidde ku ssente zino bali abantu nga 6 kati gattagattamu okwo nze nange kwenfulumiza nange kwenfuna njagala tutunuulire issue omwami bw'ajja okufuna omukyala wano buko naye ensangi zino omuvubuka ajja n'engoye nga 4 n'akyusa mu buli luvannyuma lw'eddakiika 3 n'akyusa ekyo kye muyita ki era kitegeeza ki eri obuwanga n'ennono omuntu okuba nti ku buko kwali mu kukyusiza engoye tulabye emikolo mingi najja ng'akubya kano naddayo olubanga okukyukamu omugole omukyala buli lwakyusa nga n'omugole omwami akyusa akyusa ewaka ku buko kitegeeza ki ekyo eri ekyo kitegeeza ki eri obuwanga n'ennono kati ekisooka kale nja kyogerako naye nze siri nnyonnyo muganda nze siri muganda naye at least era nsobola okulaba ekitasaanidde nemanya nti kino tekikoze eki tekisaanidde abantu wookyadde obukyazi olunaku olumu nga si woobeera kutya bw'oba ogenza okukyusiza emabega wa tent kozi oba toyinaawo ruumu mwogenda kukyusiza nga nazaalawo oba okitegeera kozi wooli wawe waddemba okutambula ewakawe nga bwakola ki nga bw'ayagala butya ng'obadde oyambulamu oba n'ayitawo oba ojjamu ekkanzu eno like tekibeera kya buvunaanyizibwa nze ŋŋamba woogenza olunaku olumu gumiikiriza kiba kya ssaawa busaawa olinde embaga ku mbaga okole ki okyuse abako tebandikyusiriza ku buko tekiwooma tebinyuma balabanga abakola ekyamaanyi naye nga tekyandivuddeyo bulungi tugenda kubanga hajja titumuleka tugezeko okufuna ku mbeera egenda mu maaso naye mwatobuuza byesimanyi tumbuuliza abantu ofcourse bayagala abantu ebweru bamanye aja lastly nga tuwunzika nga tukuta obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda eri abamenyesa emitima eri abayingira laavu eri abafuluma laavu eri abaagala emikolo nga ginyuma bwegiti nga guno nga gitukula obubaka obusembayo ekisooka ngenda kutandikira ku bantu abali eyo nga golowooza tosobola nze natandika bino nga bagamba tajja bisobola naye nafundikira mbisobodde ate nkyabisobola ekisooka okwekkiririzaamu ekyokumenyeka omutima oba n'obeera disappointed ku muntu omu oba endala tekitegeeza nti nno like obulamu bukomye buli lwogwa omulundi ogusooka buvunaanyizibwa bwo gw'okwejjawo oddemu oyimirire naye buli lwobeeraawo n'osiita kwegamba tuba tetumanyi kikikola ki kiddako mulina okwekkiririzaamu n'ogamba nze IBRAH tebanzaala naawe IBRAH bw'okera ku makya n'ogamba Jamidah oba mama Takiya bikomye nze omu nze obulamu buba tebukomye life goes on that is good yes life goes on we live once so nze sobola kuddaawo kwestressinga nyonyonyonyo nti kubanga IBRAH kozi IBRAH wasitukira agambe nti bikomye leero biba tebikomye leero kiba byakomye emyaka 3 emabega nga ggwe teweezuula bwezuuzi
kati wastukira n'agamba mpuliranga kitegeera abeera awulidde ekyo kati tokakambeera kyobola abamu betta ne beekola bingi n'ogamba abantu bawangadde emyaka emeka naye life goes on mwekiririzeemu buli kimukkiriza nti nno osobola mpozi nyina n'obubaka kwabo abakyalo oba abaami oba abaana abagenda mu biyumba abagenda okukola ebweru w'amayanja bw'ova e Uganda oba tunava Uganda beesuubiza bwenfuna chance bwenti nengende Dubai nenfuna omulimu nteekwa okukola omwezi wange ogusooka nejje mu muzigo nkola omwezi wange ogwokubiri nzimbe y'akayumba bwe batuuka eyo ne batandika okucakala n'akomawo wana ate natandika okukola entondo okufa ebeyaleka eno gwe tokyakala komawo obeeko kyeweekulaakulanya nakyo obeere nti nno mu myaka ebiri ate toddayo okusayininga contract ndala mu myaka ebiri komawo obeeko oba osazeewo okukola bizinensi onookola ebirala oluvannyuma oba osazeewo okuzimba salawo naye komawo okyusa obulamu bwo ggwe yes tukweyanziza nnyo toyanzege like any other business tugezaako okukola survey tulabe abantu bano engeri gye booperatingamu twasazeewo tunoonye omukyalo ono tulabe omulimu guno ogw'okutimba ku mikolo n'okwambaza abagole gutambula gutya basanga challenge kiggwa kitya n'ebigwa mu kkowa eryo so tujja kubanga era tufunayo n'abantu abalala insha Allah buli kintu ky'oba otandise kiremereko okusobola okubanga okifunamu abasinga abakola emirimu gino batandikanga abasaaga gwafuuka mulimu balabirira abantu baemployinga abantu bakyusiza obulamu bwabwe ne beekulaakulanya n'okukulaakulanya ababaliraanye so tubaleeta bano bakunyumiza emboozi zaabwe n'olugendo lwabwe basobole okuba nga bakuinspiringa osobola okuba nga olaba omukyalo ono ng'akola ebintu bino n'olowooza yatandise jjo mu kirooto naye nga olugendo lubadde lwa myaka 10 n'okutuusa olwaleero amazima obwesimbu n'obwerufu ekisookera ddala edduuka lyo lisangibwawa tusangibwa Makerere Kavule opposite Zainab Baby School yes welisangibwa Makerere Kavule bw'oba biridde Mulago bw'oba ova mu tawuni oba Wandegeya oba Gayaza waliwo bakolera entebe bayitawo ku 2 bw'ova ku 2 awaddako we bayita Kavule yes nga lunatuuka ku church ya Senyonga thank you ku social media bakufuna batya then osome n'enamba y'essimu social media okozesa Nassazi Jamidah nali nateekayo J.N Events naye nze nyina abahakinga page zange simanyi oba nyina kyansimbi nayo ne bagikyankalanya naye kati woba onoonya Nassazi Jamidah ku Facebook Nassazi Jamidah enamba y'essimu gye basomere gy'okwata oba ebeerako nze gye nkwata eri 0701 52 60 66 ojja kugiddamu ng'osituddemukko ne ku ddoboozi bagiwulire bulungi eri 0701 52 60 66 okay enamba y'essimu y'ey'omukyala mumukubireko ku Facebook akozesa linnya lya Nassazi Jamidah ate ng'enamba y'essimu yeeyo mukubireko mugetting in touch ebisigadde tubibalekera ebigenza obulungi nga mukolagana naye well and good era ebiba bitambudde obubi still fenga extra digest tetubiinaako kakwate era tetuli part of it so mukwatagane naye bwe bitambula obulungi era tokomawo okutwebaza mwebaze ye bwe bitambudde bubi still era nenyaye mu bigonjoole mwenga mmwe so tetubeera part of it so tujja kwebaza nnyo tujja kusigala nga tukulondoola okwongera okukolagana naawe ate nkubiriza n'abantu bajje bakolagane naawe because so far abantu bempulidde abazze bakolagana naawe tewali yemulugunya buli kimu kitambula bulungi nnyo akatalekeka enkuba eno omusawo akugemera enkuba mukikola muti obutatonya mu mikolo gyo nze neewunyiza leero lwokka IBRAH nze newe mba ntandika kuloadinga bintu ku fuso wali era seeka wange abeera aseka nti omusana gubadde kwaka lwotandisa okutikka enkuba etonya nga ntikka enkuba netonya nga tutuuse ku site but alhamdulillah so leero ono omusawo gwe wakoze naye yakucaginza atya just kale nakitaddemu edduwa nnyingi okuba nategeera omukolo guno ne bwe mbadde njogera naawe ku ssimu nti IBRAH tulina omukolo egindi nyongerako nti nsaba Allah atuwe embeera ennungi n'obudde obulungi nsaba Allah atumalire omukolo guno kwegamba mbadde mpulira so toyina awaagema nkuba
Pozi Allah yasalawo ko olwo tetonya gye nnaakola naye era bw'asalawo etonye gye nnaakola etonya bulungi nnyo naye kuba buli kiramu ekibaawo. Akataleke kakalala kamu ani ayinkalinga losezi y'ebintu ebiba byatise ku mikolo bano beerijja girasi neyatika bano beetiyula ngomanya ebintu by'omukolo kubaako okwetiyula ono nadde eriyo yayambadde olugoye olupyagala balulabe yeetiyudde azeero ebintu ebyo biba byatise mubikola mutya kati ku J.N Events bwe mbeera naleese ebintu ng'ate kwendi ku site tebyatika nno bwatisi ebimu babitolawo butoozi so neyo n'ogiraba neekusanyisa oba nalinda bakatambi ng'omukazi abba egiraasi nendaba omusajja nga abba fooko n'akalaba obutambi bubiri waliwo yangamba ke Kenya naye nagenda oketegereza nga kaabannayuganda kati ebimu bikola mutya kati IBRAH buli lw'oyingira mu bizinesi tosuubira amagoba gokka olina okusuubira ebintu bibiri olina okusuubira amagoba ne losi kati nze siina bwe nsobola kubeera ku mukolo gwo nga wampadde bizinesi nenzija nenkukola ate nembeerako eglaasi neyatika oba eyo table stand nevaako negwa neyatika yonna nenkugamba IBRAH table stand yayatikidde ku site yo losi zisigala mu kampuni. Okay, tetugenda kubanga tusukawo tujja kuta hajjati hijja ne umura wabikola oba nkupaatikako kipaatika enti oli hajjati? Alhamdulillah. Era covid yaleeta tabu kozi buli mwaka wali mu nteekateeka no buli mwaka mbadde nkola umra. Oh, that is very good. Alhamdulillah. Allahu akbar. Oh, that's very good. Kirungi nnyo ekyo naye era nyinayo big spender ateeka sente mu umra ye haji wange Sheikh Mugendera Abdulkarim. Muwe bubaka ateekamu byonna muwe bubaka nga bwa mugundu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh nkwagala nnyo era nsiima byonna nsaba Allah akumalire nsaba Allah akutere baraka mu buli kimu nensaba Allah obeere muganze eri abantu bakwagale nnyo ate ayongere okukugabirira oyongere okuntwala Maka ne Madina buli mwaka. That's very good. Nsaba Allah akuwa obulamu obulungi akingiriza ab'ensaalwa ab'ebiiso ab'enkwe ab'enge akingirize n'endwadde ezitaliiko ddagala n'ezo zennyini ezitaliiko ddagala. Seeka nkwagala nnyo Sheikh wange tumaze emyaka 18 mu bufumbo. Oyo aba mwana mulamba munnayuganda ajjudde atuuse okulonda emyaka 18 mu bufumbo ajja era ali mu kkubo. That is very good. Alina okubeera wano kozi nze muwale yasooka okwanjula waka wano. Oh, that is good. Kati ali mu emyaka 18 sinobangako ajati era akwagala ajati njagenda mubuuzeko yadde okuwulira nti nno yadde okukomplaininga era okuwanuza omukono aleeta advance wadde okunsongamu oba yadde okunsooza abaana batwerijjirako abakyala tusala ebigambo ne tuwayiriza abantu kale mba ngenda bisala male mmanye nti nange nasaze bisale kale kati nange njagala kutumira bebi wange ibulajoga alo nja kutumira abaana bange mwena bamukasa mbagala nnyo Alpha, Abiram, Mariam, Isma, Halima mbagala nnyo Lajja upon yourself, Idris Lukwago Lajja upon yourself, Keith Kanabila Lajja upon yourself, Daniel Mugoya nga kotadde ne Mwami Tonese Nabulya mwebale nnyo kubanga tutambuza project eno bwe mutali project ente tambula. So it's a team behind me, a successful, dedicated, organized team. Eyabasajja abo benkumenyedde bamaanyi nnyo era nga bebasobozesa wako n'okutuukako eyo. IBRAH Mukasa gemanya gange ku lwa Extra Digest njagala kwebaza Nisk Beauty Experts awo ku Plaza nebaze ne Roast Coffee Academy tebalina branch Dubai tebalina branch wantu wonna bali mu kifo kimu awo UAE wokka we bali ku Alwada Mall tebalina branch tebalina agent tebalina muntu abatambuliza business okuba bukuba essimu yaabwe eyo ne mukwatagana ne baku traininga kubikwatagana ne coffee roasting ne kiggwa. IBRAH Mukasa gemanya gange mbagalize ekiseera ekirungi omukama Katonda abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Love you all. Alaikum salam.